Weewaawo olunaku olwali tugenda kuba nga tutunuulira ku nsonga gye tuyita omuteeka noyo akyawa etteeka. Omuteeka noyo akyawa etteeka, era nga ekigendererwa ekikulu kye ky'okuba nga tutegeera ensonga zino ez'emirundi ebiri. Zitegeeza ki? Obukyamu obuli emabega waazo, ate n'engeri gye tusobola okuba nga twewala okubeera nga tubeera ku zino enjuyi ebbiri, kubanga enjuyi zino ebbiri kubo erisobola oviirako omuntu okubeera nga atuuka ku ddaala ery'okuba nga asobola n'okwegaana obulokozi bwe. Nga twogera ku nsonga ekwata ku omuteeka n'oyo akyawa etteeka, era ngenda kubeera nga mbaako ebintu eby'enjawulo bye ngenda okuba nga ntangaaliza ddala bulungi nga tutunuulira obubaka buno awamu n'okweyambisaako ekiwandiiko eky'omwami omu gwe ndowooza nti yakolya ddala, naye yakolya ddala omulimu omulungi okuba nga atangaaza ku nsonga eno. Era manyide ddala we tunaamalira essomo lino bangi mujja kuba nga mutegeeredde ddala nti ensonga eno nkulu nnyo. Tulina abantu bangi nga bateeka nnyo, ate nga tulina abantu bangi nga bakyawa etteeka. So enjuyi zino ebbiri mu bufunze tusobola okugamba y'engeri ey'obubbi. Enjuyi zino ebbiri tusobola okugamba omuntu okuba nga muteeka ate omulala nga akyawa etteeka. Tusobola okugamba enjuyi zino ebbiri bubbi bwa njiri, era olunaku olwaleero waliwo bangi abatakimanyi nti bateeka, ate waliwo n'abalala abatakimanyi nti bakyawa etteeka lya Katonda. Era ensonga eno mu kuba nti nkulu, nkusaba obeere nga ofaayo nnyo eri ebyo ebigenda okuba nga byogerwa. Ojja kizuula bulungi nnyo nti emyaka mingi egigenze maaso n'okuyita, abasumba wamu ne batheologia ab'enjawulo kuva mu makanisa ag'enjawulo bagenze maaso n'okuba nga bateeka essira ku njuyi zino ebbiri ze tuyita omuteeka n'oyo akyawa etteeka, ng'era ekigendererwa ky'ekyokubeera nga tunnyonnyolera ddala n'okulagira ddala obulabe oba obukyamu obuli emabega w'enjuyi zino ebbiri. Era kitugwanidde okuba nga tutegeerera ddala nti bwe twogera ku byafaayo eby'ekkanisa, enjuyi zino ebbiri singwira ebbanga lyonna ekkanisa okuva mu byafaayo byayo ebadde erwanagana n'enjuyi zino ebbiri, kubanga tewali luuyi lulungi. Omuntu okuba nga muteeka nnyo si kirungi, ate omuntu okubeera nga akyawa etteeka ate nakyo si kirungi ddala. Era mu luzungu tukiyita doctrinal error, nti abantu abo abali ku luuyi lwe tuyita omuteeka, kye kigambo kye kimu mu luzungu kye tuyita legalism, ate abo abakyawa etteeka lya Katonda kye tuyita antinomianism. So twagala tubeere nga tunnyonnyokera ddala obukulu bw'ensonga waneeno wammanga, era nga kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti waliwo omwami omu eyagenda maaso n'okuba nga alagira ddala nti okukuba kw'endowooza yaffe kuva ku ddaala ery'omuntu okuba nga muteeka ne kudda ku ddaala ery'okuba nti omuntu atambulira mu mbeera gye tuyita ey'okwonoona. Era n'agenda ddala maaso n'alaga nti tewali kisobola kubeera nga kiyamba omuteeka okuba nga atereezebwa, ate tewali kisobola kuba nga kiyamba oyo akyawa etteeka lya Katonda okuba nga atereezebwa, wabula ekisa kya Katonda kye kisobola okuba nga kikomyawo omuntu oyo n'okuba nga kimutereereza ddala nga tweyambisa amazima ag'obwa Katonda. Era nga ffenna bwe tumanyidde ddala bulungi bwe tuba twogera ku njiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, nti ebiseera byonna kino kikulu nnyo okuba nga ffe tukitegeera nti Kristo yakomererwa wakati w'ababbi ababiri oba banyazi ababiri, ng'era tusobola okugamba nti eyo ensonga y'emu gye twogera ku muntu ayitibwa omuteeka n'omuntu akyawa etteeka lya Katonda. Oyo gwe tuyita omuteeka, bwe tuba twogera ku muteeka, tusobola okugamba nti abantu bonna abeenyigira mu mbeera ey'okuba nga bateeka
babba ekitiibwa ekya Mukama waffe Yesu ekikwata ku mulimo gwe yatukolera. Abateeka bonna babba ekitiibwa ekya Mukama waffe Yesu ekikwata ku mulimo gwe yatukolera. Ate bwe twogera ku oyo akyawa etteeka lya Katonda oba abo abakyawa etteeka lya Katonda, bwe mu bufunze tusobola okugamba nti babba ekitiibwa kya Katonda eky'omulimo gwe mu ffe. Gurupu emu, kibinja ekimu kyo kibba ekitiibwa ekya Mukama waffe Yesu Kristo ekikwata ku mulimo gwe yatukolera. Ate ekibinja ekyokubiri ne kibeera nga kibba ekitiibwa ekya Mukama waffe Yesu Kristo ekikwata ku mulimo gwe munda mwaffe. Ako kakulu kakubanga kakola katya nga kategeereka buki bulungi. So kikulu nnyo ffe kutuuka ku ddaala ery'okubeera nga tufaayo eri engeri gye tusobola okukuuma emitima gyaffe n'endowooza zaffe okubanga tetubba kitiibwa kya Katonda oba nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukyusa ekisa ekya Katonda waffe mu Kristo Yesu. Nti owatali ekyo tujja kgenda mu maaso n'okukyusa enjiri okubanga tugiwabya nga tukola ebintu ebitakola ki ebitagwanidde. So kikulu nnyo ffe okubanga tujjukira nti oyo omuteeka oba akimanyi oba takimanyi, ekigendererwa kye ekikulu kwe kuwakanya oyo akyawa etteeka lya Katonda. Omuteeka oba akimanyi oba takimanyi, ekigendererwa kye ekikulu kwe kubeera nga awakanya oyo akyawa etteeka lya Katonda. Bwe tudda ku luuyi olulala, oyo akyawa etteeka lya Katonda oba naye akimanyi oba takimanyi, ekigendererwa kye ekikulu kwe kuwakanya oyo agenda maaso, kwe kuwakanya oyo omuteeka oba oyo ayina etteeka mu bungi. So kikulu okubeera nga twawula nti bwe tuba tuzze mu ngeri ey'okubanga ebintu tubigonjoola mu ngeri ennungamu, ojja kizuula nti omukristaayo owannamaddala alabira ddala enjuyi zino ez'emirundi ebiri ezigenda maaso n'okubeera nga zibba enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Era omukristaayo owannamaddala akyawa omuntu omuteeka, ate era omukristaayo owannamaddala akyawa omuntu akyawa etteeka lya Katonda. So okubeera ng'oli muteeka obeera mulabe wa njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, ate okubeera ng'okyawa etteeka lya Katonda era naawe obeera mulabe ow'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga lwaki tugwanidde okufaayo nnyo eri bino ebigenda maaso n'okubanga byogerwa nti wuliriza ate otegeere bulungi, era bw'onaategeera obulungi kijja kubeera nga kikuyambako okubeera nga osalawo oba gwe wamu ne bannoobo kubanga muteekawo omutindo ogwannamaddala ogw'enjiri okuwakanya omuntu oyo omuteeka, ate era n'okukomya omuntu oyo akyawa etteeka lya Katonda. So mu bufunze tunnyonnyola tutya ensobi zino ez'emirundi ebiri? Tunnyonnyola tutya ensobi zino ez'emirundi ebiri? Ekyokubiri, tumanya tutya oba tutegeera tutya nti ensobi zino ez'emirundi ebiri zirabikira mu bulamu obw'omukkiriza? Ekyokusatu, ekisa kya Katonda kireeta kitya ennuŋŋamya oba okutereeza ensobi zino ez'emirundi ebiri? So kyenjaga tutandike nakyo kwe kubanga tunnyonnyola omuteeka y'ani. Bwe twogera ku muteeka tutegeeza omuntu agatta ekintu kyonna ku mulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Omuteeka ye muntu yenna agatta ekintu kyonna ku mulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo, oba tusobola okugamba ye muntu ayina obwesige mu kintu ekirala oba agatta ku mulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'anoonya okuyimirira bulungi mu maaso ga Katonda. Abo bangi nnyo mu kkanisa mwebali, bagenda mu maaso n'okugatta ku mulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo, beesiga ekintu ekirala atali Kristo oba ne bagatta ekintu ekirala ku mulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo basobole okuyimirira obulungi mu maaso ga Katonda. Abasinga balabikira mu madiini mangi wabweru eyo nga bw'owulira
obukatuliki, obuseventh day n'amadiini amalala gye gali mangi nga gajjudde etteeka lyotasobola kubeera ng'okola ki nga olowooza nako nti gyeriri. So naye n'abo abagamba nti beezuula nti boonoonyi ne bateeka obwesige bwabwe mu Kristo, ate abasinga batuuka ku ddaala eddala ate ne baagala okugatta ku ekyo Kristo kye yakola. Bwe tutunulira ekibinja ekyokubiri ekyabo abakyawa etteeka lya Katonda, mu luzungu bwe twayise antinomianism. Ekigambo anti kwe kubeera nga omuntu akyawa, nomos nekitegeeza etteeka. So gwe muntu ono tumuyita antinomian oba abantu bano abakyawa etteeka lya Katonda. Bo bwe tuba tubannyonnyola tutegeeza tutya be baani? Abo abakyawa etteeka lya Katonda be bantu nga bagenderera oba mu butali bugenderevu beegaana oba ne bateeka ku mabbali etteeka lya Katonda okuba nga liina omugaso mu bulamu obw'oyo akkiriza mu linnya ery'ekisa. So baneeno bo kye balina abakyawa etteeka lya Katonda bakikola mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu, ne beegaana oba ne bassa ku mabbali kye tuyita etteeka lya Katonda mu bulamu obw'omukkiriza mu linnya ery'ekisa. So mu bufunze tusobola okugamba nti bo enzikiriza yaabwe balina ekisa kingi nnyo, mu luzungu kye twandise too much grace, kisa nnyo. Ate bali eri be tuyita abateeka bateeka nnyo. So byonna si birungi. Omuteeka mulabe wa njiri, akyawa etteeka naye mulabe wa njiri. So wabula enjawulo yeeno nti gwe tuyita omuteeka tumunnyonnyodde nti ate agatta ku mulimo gwa Kristo. Gwe tuyita akyawa etteeka ate yejjirako ddala, teyeesembereza. Kino kyonna kikwata ku tteeka lya Katonda. Kati wano nawo wakulu wa kutegeera, bwe twogera ku oyo omuteeka ennyo adibya okwonoona okw'abantu era n'obukakafu obw'okubanga ekibi kikyayina ekifo mu bulamu obw'omukkiriza. Nziramu, bwe twogera ku oyo omuteeka ennyo adibya okwonoona okw'abantu era n'obukakafu obw'okubanga ekibi kikyayina ekifo mu bulamu obw'omukkiriza, oyo gwe tuyita omuteeka ennyo. Nti ebyawandiikibwa ebiri mu Baluumi ng'ekyokulabeko Baluumi 7, Pawulo ng'agamba nti kyenjagala okukola ngenda mu maaso n'okubanga sikikola, ate kyesaagala kubanga nkola ate kyenkola, tebikola makulu eri oyo omuteeka ennyo. Ye alowooza nti alina obusobozi mu ye okubanga atuukiriza etteeka lya Katonda mu maanyi ge, mu bwesige bwe, mu kwebanga yeesigula. Ate oyo ayitibwa akyawa etteeka oba abo bakyawa etteeka badibya obukulu obw'ekibi era n'ebisago eby'ekibi mu bulamu obw'oyo omukkiriza. So mu kuba nti bakisa nnyo bajubisa ekisa kya Katonda ne bakiyitiriza, Pawulo be bayogerako mu Baluumi 6 ng'agamba nti kubanga tuli wansi w'ekisa tweyongere okwonoona, nti bo bano ebyo Pawulo newankubadde yabyogera tebikola makulu eri bo. Batuuka n'okubeera nga bakwata mu nsomesa ya Pawulo ne balabanga ate Pawulo eyali nga alinamu engeri y'etteeka, nti bo bakiyitiriza we kirina okubeera nga kikoma. Nti bwe kaba kasukaali mu bulijjo tukuze tumanyi nti abantu basobola okunywa ejjiiko nga 2, bo banywa 6, 8, 10, nti 2 tezandibadde mbi, naye omuntu anywa 6, 8 ne 10 oba 12 ate aba ayiseewo. Kati yensonga nti bo mu kuba nti bayitiriza ekisa kya Katonda we kikoma n'ekibi si nsonga nkulu eri bo. Tebalowooza nti omukristaayo ekibi kisobola okukosa obulamu bwe. Bo se batebakola ki bwe balowooza era bagenda mu maaso n'okuba nga bakitambuliramu ng'ebaagala. Naye njagala ofeeyo nnyo nti kungulu omuntu asobola okulowooza nti
omuteeka akoma bukomi mu kubeera nga akosa kye tuyita okusaanyizibwa mu maaso ga Katonda, ate akyawa etteeka n'akosa kye tuyita okutambula mu bulamu obw'okweyawula. Wabula kikulu nnyo okubeera nga ojjukira bulungi nti omuteeka n'akyawa etteeka bonna balinako kye bakosa. Omuteeka n'atali muteeka bonna balinako kye bakosa. Omuteeka akosa kye tuyita okusaanyizibwa mu maaso ga Katonda, ate akyawa etteeka akosa kye tuyita okutambula mu bulamu obw'okweyawula oba kye tuyita sanctification. Oli gwe twogeddeko ayitibwa omuteeka akosa kye tuyita justification, okuba nga nsaanyizibwa mu maaso ga Katonda. Jjukira akosa atya? Akkiriza nti waliwo kyalisobola okugatta ku mulimu gwa Kristo. Ate akyawa etteeka akosa atya okweyawula? Akukosa mu mbeera ey'okubeera nti ye ekibi talaba bukulu bwakyo, talabira ddala nti nsonga nkulu nnyo, kubanga ekisa ali mu kyamaanyi nnyo ne bwentambula nga bwenkola ki bwe njagadde. Neewuliriza bulungi nti Mukama waffe Yesu bwe yagenda mu maaso n'okuba nga awaanyisiganya ebigambo ne balooya oba be tuyita bannamateeka, abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo mu buweereza bwe yali ng'akyali ku nsi, yagenda mu maaso n'okubeera nga anywereza ddala ensonga okulaga nti abantu bano ab'emirundi esatu, abannyonnyozi b'amateeka, abafalisaayo, abalooya babe tuyita bannamateeka, baali banoonya okubeera nga basaanyizibwa mu maaso g'abantu ku ddaala ery'ebyo bye baali bakoze. Era bw'osoma Luka 16:15 enyweza ddala buki bulungi nti abantu bano baayagala nnyo okubeera nga basiimibwa, batenderezebwa abantu. Era Mukama waffe Yesu bwe yawa emboozi eya omufalisaayo n'omuwoza, Mukama waffe yagenda ddala maaso n'okiraga nti omufalisaayo yali amaze okuba nti atuuse ku ddaala ery'okuba nga akakasiddwa eri ye tekisa kya Katonda kyali kimufudde okuba nga ye w'amaanyi nnyo oba nga asinga n'abantu abalala, nti oba Katonda yali amukkiriza okusinziira ku ebyo byali akoze n'ebyo byali takoze. Naye Mukama waffe ate era y'omu yagenda mu maaso n'okulaga nti ate ye omuwooza yakoteka omutwe wansi neyeekuba mu kifuba n'akabira waggulu mu kunnyolwa n'okwekyawa okw'amaanyi ng'agamba nti Mukama beera n'obusaasizi erinze omwonoonyi. Era Mukama waffe yalagira ddala nti wakati w'abo ababiri, omufalisaayo n'omuwooza, nti omuwooza yaddayo mu maka ge ng'asaanyiziddwa si mufalisaayo. Ebyokuyiga wano bikulu nnyo nnyini ddala nti bwe twogera ku muntu omuteeka, ye muntu eyekkiririzaamu oba alina obwesige mu ebyo by'akola ne by'aba takoze okuyimirira obulungi mu maaso ga Katonda. N'ekikulu nnyo ate era n'okuba nga na kino tukitegeera nti oba omuteeka akimanyi oba takimanyi, oba oyo akyawa etteeka lya Katonda akimanyi oba takimanyi, kikulu kya kutegeera nti omuteeka yenna amaliriza ng'ate ali ku ddaala ebbi nnyo okusinga n'oyo akyawa etteeka, ate n'oyo okusinga n'oyo akyawa etteeka, ate n'omuteeka amaliriza nga ate ali bubi nnyo okusinga n'oyo omuteeka. Bw'osoma Matayo essuula 15 onyolwa 6, Mukama waffe alagira ddala nti abafalisaayo baali bagatta ku biragiro bya Katonda era bagendanga mu maaso n'okubeera nga bakendeeza oba nga bawula ne ku biragiro bya Katonda. Baateekanga ku mabbali ebiragiro bya Katonda nga banoonya okubeera nga bafuna obutuukirivu okuyita mu biragiro byabwe oba okuyita mu mateeka bo ge baali beegunjirizaawo. Kino kikulu kya kubanga tutegeera mukwano gw'enaawuliriza nti omuteeka yenna amalirizanga oyo akyawa etteeka, ate oyo akyawa etteeka
naye amaliriza ate muteeka. Lwaki njogedde bwentyo? Bwe ŋŋamba nti omuteeka amaliriza nga akyawa etteeka, y'ensonga gye nva okwogerako waggulu. Amaliriza atya bw'atyo? Kubanga ajja gatta ku tteeka lya Katonda ate alitooleko ye yeeteerewo eriri ery'okutuukiriza. Ate akyawa etteeka lya Katonda. Lwaki ŋŋamba nti amaliriza naye muteeka? Lwaki? Bw'aba tatadde bwesige mu tteeka lya Katonda, amaliriza yeegunjulizaawo eriki erirye. Era bano gwe tuyita omuteeka n'akyawa etteeka kinusu kye kimu naye nga kirina enjuyi za mirundi ebiri. Bwe twogera ku bantu abakyawa etteeka lya Katonda, tebatandise kaakati. Mu biro eby'abatume ensomesa eno enkyamu ey'okukyawa etteeka lya Katonda yaliwo, era nga yaviira ddala mu nsonga ey'okuba nti baali baagala okubeera nga basirisa ate abo abaali abateeka ennyo. Ebintu bino Mukama waffe Yesu Kristo mu biro bye byaliwo ne mu biro eby'abatume byaliwo. Ensonga lwaki abamu bagenda mu kubeera nga tebeegendereza, bakozesa bubi ekitabo ekya Yakobo essula ey'okubiri. Yakobo bw'ayogera ku kigambo eky'okuba nga tusaanyizibwa. Yakobo bw'ayogera ku nsonga y'okuba nga tusaanyizibwa mu ssuula ey'okubiri, akyogera ng'alaga oyo akyawa etteeka lya Katonda, era ne mu ddala lye limu nga alaga oyo, ng'era alaga n'oyo omuteeka abatume bwe bagenda mu maaso n'okuba nga bawakanya. Kyova olaba nti Yakobo essuula ey'okubiri eraga enjuyi ez'emirundi ebiri abantu ze batannaba ne ku mulundi ogwaleero nga bakyakontana nazo. Alaga nti ndaga okukkirizako nze nkulage ebikolwa byange. Yakobo takontana na Yakobo. Yakobo atera takontana na mpandiika ya Pawulo. Yakobo alaga nti okukkiriza okwannamaddala kugenda kulabikira mu bikolwa. Teriyo muntu yenna agamba nti nze nalokoka, nafuuka kitonde kijja, ate entambula yo nebeera nga ewakana n'ekyo ekiyitibwa ekitonde ekijja. Era ensomesa ya Bayibuli eraga nti ekikakasiza ddala nti omuntu yeenenyezza n'aleka amakubo ge amakadde tumulabira mu bikolwa bye. Bayibuli enywereza ddala ensonga eyo mu Matayo essuula ey'okusatu, n'eragira dda ne mu Matayo essuula ey'omusanvu, era y'ensonga yemu Pawulo gy'addamu mu bikolwa by'abatume essuula eya26 olw'16 paka olw'18 ng'anywereza ddala nti oyo yenna agamba nti yenenya tambula mu ntambula eraga nti weenenya. Tosobola agamba nti nina okukkiriza, nasaanyizibwa lwa kukkiriza, naye ate n'otandika kutambula nga bw'osanze. Enjiri eba teyakosa bulamu bwo, oba mu bufunze tusobola okugamba nti oyinza okuba nga tewasomesebwa bulungi, oba ekya tusobola okugamba nti tosinsikananga njiri eyannamaddala. Bikulu bya kutegeera, era njagala mbeeko ebintu ebimu bye ngenda maaso n'okuba nga nywereza ddala. Waliwo engeri za mirundi mingi nnyo ezaabo abakyawa kye tuyita etteeka lya Katonda. Emu ku ezo engeri ez'emirundi emingi nnyo kye tuyita ensomesa ey'okukyawa etteeka lya Katonda. Mu luzungu kye tuyita doctrinal antinomianism, ensomesa ey'okukyawa etteeka lya Katonda. Era ensomesa eyo yo nga bw'ojuulya nti no ensomesa ekyawa etteeka lya Katonda yo egaanira ddala ensonga gye tuyita etteeka lya Katonda mu bulamu obw'omuntu omukkiriza. Erigaanira ddala, egaanira ddala kye tuyita etteeka lya Katonda, era olinaagamba nti teririiwo ddala, era terina na mugaso gwonna mu bulamu bw'oyo omukkiriza. Engeri endala mwe tulabira abo abakyawa etteeka lya Katonda mu luzungu gye tuyita practical antinomianism. Akyawa etteeka lya Katonda mu nneeyisa ne mu nkola. Oyo ye muntu ayogera obwogezi n'akamwa nti etteeka lya Katonda kulu mu bulamu bw'omukkiriza, naye mu bikolwa bye ne mu nneeyisa ye akyawa etteeka lya Katonda. Oyo
bwe tuyita akyawa etteeka lya Katonda mu nneeyisa. Wano bw'aba ayimiridde mu maaso g'abantu oyo akyawa etteeka lya Katonda mu nneeyisa ayogera bw'ati, etteeka lya Katonda kulu nnyo mu bulamu obw'omukristaayo. Tutambula tutya mu kwonoona? Kubanga tuli wansi w'ekisa tutambule mu kwonoona? Nedda Bayibuli tebikkiriza ebyo. Naye singa oddayo mu mabbali n'omukwasaganya mu mabbali oba n'omugwako mu mabbali eyo, ekyo ky'aba ayogedde mu lujjudde lw'abantu tekirabikira mu nneeyisa ye, akyogerako bwogezi nti weewaawo tuli wansi wa kisa tetugwanidde kwonoona, naye ng'ate mu ngeri ya nnamadala atambulira mu kwonoona, mu ngeri emu endala alagira ddala nti talina bwesige mu kye tuyita etteeka lya Katonda, kubanga Katonda byagaana luli ne kaakati abigaana. Kinsonga lwaki kikulu nnyo wano okubeera nga tutegeerera ddala nti ensonga eno nkalubu, kubanga ojja kizuula nti n'Abakristaayo abannamaddala abaalokokera ddala nga balina n'omwoyo wa Katonda mu bo, ojja kizuula nti bangi ku bo balina nnyo oba balina kitono nnyo ku kye tuyita ensomesa oluuyi luno olugaana etteeka lya Katonda. Waliwo omuntu nga alina nnyo oba nga alina kitono ku ekyo kye tuyita okukyawa etteeka lya Katonda mu nsomesa ye oba nga takiina mu bulamu bwe. Wabula waliwo n'oyo eyeefuula abuzaabuza nga talina bukyayi bwa tteeka lya Katonda mu nsomesa ye, naye ng'ate alina obukyayi bw'etteeka lya Katonda mu bulamu bwe. So ensonga lwaki tulina okubeera nga zino ensonga zino ebbiri tuzikwata mu mbeera ey'obwegendereza ennyo nnyini ddala, nti bangi bateeka nnyo, bangi bakyawa etteeka, bangi balinamu mu nsomesa yaabwe tebakyawa tteeka, naye mu nneeyisa yaabwe baliina. Ate n'obeerawo n'abo nga mu nsomesa yaabwe bakyawa etteeka lya Katonda ate nga ne mu nneeyisa bakola batya? Balikyayira ddala. So waliwo oli nga alina kingi, waliwo oli nga alina kitono. So nejjukira bino byonna bya bulabe eri omuntu yenna omukristaayo. Era tulina okuba nga twogerera ddala bulungi ti oyo yenna akyawa etteeka lya Katonda mu ngeri yonna gy'ayinza okuba nga alimu, oba mu nsomesa oba mu nneeyisa, ekyo kintu kikyamu nnyo era kyamutawaana nnyo, kubanga kidibaga ne kiwabya ekisa kya Katonda ekitusomesa okuba nga twegaana engeri yonna etali ya bwa Katonda n'okwegomba okw'ensi, ffe n'okuba nga tutambulira mu bulamu obw'okuba nga tuli bazuukufu n'okuba nga tutambulira mu butuukirivu mu mirembe gino. So nga bwe tulaze, njagala ogenda mu maaso n'okunyweza nti omuteeka yenna, omuntu yenna nga muteeka oba akimanyi oba takimanyi, yemu ku ngeri ey'omuntu okufuuka ate akyawa etteeka lya Katonda. Era nga bwe twalaze dda, n'oyo yenna akyawa etteeka lya Katonda amaliriza ate muteeka. Ensonga lwaki ebintu bino byakwegendereza. Singa abantu abaami n'abakyala bateeka ku mabbali okweyongerayo kwabwe nga babeera n'obwesige mu tteeka lya Katonda mu linnya ery'ekisa, era bamaliriza nga baggyeewo ekyo ekya Katonda ne beeterawo ebiragiro byabwe. Era tulina abantu bangi nnyo bakozesa abaana mu kanisa ab'obuwala n'abaana ab'obuwala bali mu kwegaddanga okw'enjawulo, n'abaana ab'obulenzi batambulira mu kulimba, batambulira mu bintu eby'enjawulo nga bagamba bali wansi wa kisa. Yesu yasasula. Yesu yakola ki? Yasasula. Era bw'otunuulira okwagala kwa Katonda erinze kw'amaanyi nnyo n'okusinga okwonoona kwange. Kati ogamba otya nti bannyonoonye ng'ate Katonda yakwata omwana we ow'omuwendo nnyo n'amuwaayo ku lwange? Ekyo kyali kitegeeza nti okwagala kwa Katonda kw'amaanyi nnyo gyendi okusinga n'okwonoona kwange. Ensomesa bw'etyo nkyamu nnyo nnyini ddala, kubanga ng'era bwe nkulaze nti bino kuviira ddala mu biro ebya Mukama waffe Yesu Kristo n'abatume byalwanyisizibwa. Mukama waffe tabisomesanga, abatume tebabisomesanga, era n'abaddawo oluvannyuma lw'abatume
nabo bagenda maaso n'okulwanyisa enjuyi zino ebbiri kubanga zonna za mutawaana nnyo era za kabi nnyo eri omuntu yenna agamba nti mukkiriza. Naye ate ekikulu kyategeera nti kizibu nnyo omuntu yenna okubeera nga atambuza obulamu bwe mu mbeera ey'okubeera nga akyawa etteeka lya Katonda n'atamaliriza nga atambulidde mu kwonoona. Bino nno tubyogera naye nze kennyini ayogera ninaku n'abantu bemmanyi n'abantu bensinsikanyi nga kino kyenjogedde oli ajja kiwakanya era nkyogera nkime waliwo ajja okiwakanya kuggwe erina anawuliza nga owakanya etteeka lya Katonda nomweza nga no wanawakwadde etteeka lya Katonda nze sirikkiriza oba ndikyawa sisobola tambulira mu kwonoona manyi kikyendi mu Kristo Yesu. Ekyo kyolina okuba nga otegera nti n'okubeera okubeezi nga okyawa etteeka lya Katonda kibi. Akabi we kali gwenza okugamba nti zenna obusobozi erinnya lyennyini lye tuli okukwesa nti antinomian nti okyawa etteeka lya Katonda liragira ddala nti tolina bukuumi bitambulira wamu. Era bw'oba osoma ekitabo eky'Abaluumi bulungi n'okyekkaanyiza ddala essuula eyo ey'okubiri ey'okusatu n'osoma essuula eyo ey'omukaaga n'omusanvu n'ozekkaanyiza ddala bulungi ojja kulabira ddala nga ensonga ey'omutume nga asomesa aleeta kye tuyita okwenkanya nti yes tusaanyizibwa olw'ekisa naye ye omu yennyini agamba nti tetudibya oba tetuvoola tteeka lya Katonda. So ebyo n'ebira tugenda kuba nga tubiraba. So kirala ekikulu ekyokuba nga tufaako kye kino wammanga nti ekirala kinsobola okunyweza waggulu w'ensonga eyo gye nsimbye nti kizibu nnyo osanga omuntu agamba nti ali mu kisa kiri ekingi ennyo kye twayogeddeko eky'ejjiiko 6:8 nga ali mu muyika gwakyo atalina bukyayi oba atayogera mu mbeera egamba nti etteeka lya Katonda teriyina kantu konna kerituyinako ffe abali mu Kristo Yesu. So buli yenna gw'osanga nga akyawa etteeka lya Katonda ky'ojja okuba nga omuzuulako ekikulu ennyo kwe kubeera ng'agamba nti mukuba nti kati tuli mu Kristo Yesu tewaliwo mugaso gwonna gwa tteeka lya Katonda. Ayina ebyandiikwa bye beeyambisa Abaluumi 14 naye batagitegeera mu luuyi lw'obulokozi, Baluumi 6:14 ne batagitegeera mu luuyi lw'okubeera nga ate omuntu atolina ateera kubeera nga olowooza ojja kikola mu maanyi go kubeera nga otambula buki bulungi. So balina ebintu bye batafuna bulungi ne batandika obijja mu bukulu bw'ensonga. Naye mu kuba nti enjuyi zino zonna ebbiri nkyamu, omuteeka ennyo ate omuntu nga muteeka nnyo ate n'omuntu ng'akyawa etteeka, kikulufu okuba nga tutegeera nti enjuyi zino ebbiri zonna ziyina ensibuko yaazo y'emu, zonna ziviira ddala kugagendererwa ge gamu ag'omubiri ag'abantu, agagendererwa ge ag'omubiri. Era tosobola kubeera nga otereeza oluuyi olumu olukyamu oluli mu nsobi ng'okwesa oluuyi olulala. Tekisoboka. Tusobola gamba nti kubanga omuntu akyawa etteeka kankozesa etteeka. Omwami omu ayitibwa Sinclair Ferguson yagamba alina ekintu kyayogeranga kya mugaso nnyo wano. Yalaga nti tosobola kubeera nga weeyambisa ensobi ey'abo bannamateeka okubeera nga owonya ensobi ey'abo abakyawa etteeka lya Katonda. Ate era tosobola kubeera nga weeyambisa okukyawa amateeka okulongoosa oba okuwonya abo abateeka ennyo. Mu ngeri ey'eddala eyo y'emu ku ngeri gye tusobola okugamba nti abantu abasinga singa oli agenda mu maaso n'okizuula nti akyawa etteeka lya Katonda, ate mu kwagala okugonjoola ensonga y'okuba nti akyawa etteeka lya Katonda ate amaliriza muteeka nnyo n'atandika okugatta ku ki n'atandika okugatta ku mulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ku luuyi olulala ate azudde nti muteeka nnyo, bw'ayagala okugonjoola ensonga y'okuba nti muteeka nnyo ate agala yeeyambise okukyawa etteeka ate n'amaliriza nga akyaye etteeka lyani? Etteeka lya Katonda.
So tulina okubeera nga tufiirayo nnyo nnyini ddala nga tuli ku nsonga zino, obubbi obw'emirundi ebiri obw'enjiri eya mukama waffe Yesu. Era tulina okubeera nga tumanyira ddala nti enjuyi zino ez'obubbi obw'emirundi ebiri obw'enjiri eya mukama waffe Yesu Kristo ziyina engeri gye zirabikira mu ngeri y'obulamu bwaffe nga tetutegedde na kutegeera. Era kizibu nnyo omuntu okutegeera enjuyi zino ez'emirundi ebiri okuba nti zirabikidde mu bulamu bwe. Oyo muteeka ennyo takkiriza nti muteeka, akyawa etteeka taagala kukkiriza nti akyawa ki etteeka. So njaga tutandike nga tutunuulya oluuyi olumu then tunaasembyayo oluuyi olulala. So njaga tutandike n'engeri ey'olukujjukujju, engeri oluteekateeka olw'ennyo gye luyingira mu bulamu bw'omuntu ng'ate n'enyi takoleze ki tategedde. Naye nga tetunakitandikako, kikulufu okutegeera nti engeri gye twatonderwamu ey'okutegeera ekirungi n'ekibi esinga kubeera nga tambulira nnyo ku luuyi olw'ebikolwa. So tulina okuba nga tuba beegendereza nnyo okuba nga tetukkiriza ate engeri y'abannamateeka oba engeri y'etteeka okubeera nga etandika okusaasaanira mu bulamu bwaffe, kubanga bwe tutyo bwe tuyinza okuba nga tugamba nti tugwa nnyo ku luuyi olw'okukola kibi kiri kyatukosa. So naye emu ku ngeri ze tusobola okuba nga tufiirako ddala esookera ddala ku ngeri y'amateeka gye gatandika okuba nga gayingira mu bulamu bwaffe nga tetutegedde, eri mu ngeri ey'okubeera nga twogera ku kye tuyita obwetaavu obw'okubeera nga tuli bayigirizwa, watali kubeera nga twogera ku mukama waffe Yesu Kristo oyo atununula okubeera nga tufuuka abayigirizwa. Nti olaba nti ensonga y'okubeera abayigirizwa nkulu nnyo, kubanga tugoberera mukama waffe Yesu Kristo nga tukuuma ekigambo kye, nkulu nnyo. Naye singa okulembeza okwogera ku mbeera ey'okuba nti tugwanira okubeera abayigirizwa notasoosa kubeera nga essira osinga kuliteeka ku kusomesa ku Kristo eyatununula tusobole okubeera abayigirizwa, ojja kumaliza ng'oli munamateeka, ojja kumaliriza ng'oli muteeka nnyo, kubanga ekisooka si kyosoosa, ekisembayo gwe ky'okulembeza. Era kizibu nnyo omwereza okubeera nga ayogera ku bwetaavu obw'okuba abayigirizwa nga mukama waffe bwe yasomesa, watali kunnyonnyola oba kubuulira ku bunafu bwaffe obw'ekikola kyaffe ng'abantu okugondera ebyo mukama waffe byatusaba, n'olowooza nti omuntu oyo tamalirize nga abantu mu ngeri emu oba endala abafudde b'amateeka nnyo. Kikulu nnyo okubeera nga tuwanirira ebintu bino eby'emirundi ebiri, naye nga waliwo ekirina okuba nga kisookera ddala. Enjiri erina okulaga obunafu obw'abaana b'abantu, okugondera amateeka ga Katonda tekiri mu ffe, tetulina busobozi olwo ku lwaffe. Era enjiri erina okulagira ddala nti abantu ffenna twetaaga ekisa eky'obulokozi ekya mukama waffe Yesu Kristo. Era ekisa ekyo kye kituyamba okubeera nga tukola tutya, nga tutuukiriza ebyo mukama waffe Yesu byagenda maaso n'okuba nga alagira. Naye ffe mu ngeri yaffe, mu maanyi gaffe tetusobolera ddala. Era kikulu nnyo okuba nga tutegeera ng'era omwami omu bwe yagenda amaaso n'okuba nga alaga nti abamu bayawukanyiziddwa ku nsomesa eneeyisa obulungi ya mukama waffe Yesu Kristo okuva ku kisa ekyo ekirokola eky'omusaalaba ogwa mukama waffe Yesu Kristo. Era wabeerawo embeera ey'omuntu okugwa mu ddaala ery'okuba nga afuuka omuteeka n'agenda amaaso n'okubba ekitiibwa eky'engule eya mukama waffe Yesu Kristo gye yeefunira okuyita ku mulimo gwe ogw'omusaalaba,
era n'amaliza nga afudde Mukama waffe Yesu Kristo Musa owookubiri atuwa amateeka agawandiikiddwa ku mayinja mu kifo ky'okubeera nga tuweebwa omugaati ogw'obulamu ogw'enjiri. So mikwano mmwe mwenna abali eyo abawuliriza, kigwanidde okuba nga kitegeerebwa ti Mukama waffe Yesu Kristo tiyagenda amaaso n'okuba ng'awa ebiragiro ebyokuba nga tubeera abayigirizwa owatali kubeera nga twogera ku mulimo gwe ogwatulokola ogusonga ku ye yekka bwe yagenda amaaso n'okuba nga akola omulimu guno n'agumaliriza ku musaalaba. Era ojjukira bulungi nnyo nti Mukama waffe lunaku lumu bwe yali ayogera ku bintu ebiraga omuntu omuyigirizwa ng'ayogerere abayigirizwa 12 yalaga nti omuntu yenna singa anjatula mu maaso g'abantu nange ndi mwatula mu maaso ga Kitange ali mu ggulu, naye oyo yenna aneegaana mu maaso g'abantu nange ndi mwegaana mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Bw'obajjukira bulungi Matayo 10:32 paka 33. N'ekisinga okuba nga ate kinyuma nti ebyo Mukama waffe ali abyogera yabyogera nga abitunuuliza ddala ng'eri Peetero mwene, kubanga ye yennyini Peetero yamaliriza nga ate akoze ki? Yeeganye Mukama waffe emirundi 3 mu maaso g'abantu. Naye ate ensonga weesingira okuba nga enyuma nti Mukama waffe Yesu teyeegaana Peetero mu maaso ga kitaawe, kubanga Mukama waffe yamaliriza n'agenda ku musaalaba n'asasulira okwonoona okwo kwa Peetero okwali okw'okwegaana Mukama waffe Yesu Kristo. Era bwe kiri n'eri abakkiriza ffenna. Kaakati nno ensonga erina okuba nga etegeereka bulungi nti ekigendererwa kyaffe ffenna bwe bulamu obw'okuba nga tutambulira mu kweyawula wamu n'okufaayo eri ensonga ey'okuba nga tubeera abayigirizwa aba Mukama waffe Yesu Kristo. Newankubadde ebintu ebyo bikulu nnyo, tugwanidde okubeera nga tubirabira mu mulimo guli ogwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagenda mu maaso n'okuba nga akola ku musaalaba. Singa tubirabira wabweru w'omulimo gwa Kristo Yesu, tujja kumaliza nga ate tuyingidde ku njuyi zino ebbiri ze tuli okwogerako. Nti bw'oba weegendereza okuvunula kw'abatume nga batunuulira enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, era okuvunula kwabwe kulagira ddala nti byonna bye tukola bigwanidde okuba nga tubirabira mulimo gwa Kristo Yesu. Kutegeera kwaffe okw'ekintu kyonna oba nga tukirabira mulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tewaliwo wonna w'osanga mu mabaluwa ag'abatume nga abakristaayo bye bagambibwa okukola bagenze maaso n'okuba nga babyawula kwekyo Kristo kyeyatukolera, kwekyo Kristo kyeyatukolera n'okwegatta kwaffe wamu naye. So wano wakulu nnyo wa kutegeera. Tulina ebigambo bya mirundi ebiri mu Luzungu. Ekigambo ekisooka kye tuyita indicatives. Indicatives kitegeeza omulimo Kristo Yesu gwe yatukolera. Oba indicatives kisonga ku ki kye tuli mu Kristo ng'ekyo kizingiramu obumu bwaffe wamu naani ne Kristo Yesu. Kigambo kye kimu kisolo kiva mu kigambo kye tuyita indicator. Nga bw'olaba indicator y'emmotoka oba eya boda oba oy'ekino kyonna nga kyuma, kiba kitegeeza nti kiina kye kiraga, nti ebyo tuyita ebiraga bitulaga kye twafuuka olw'omulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ne waliwo ate ekigambo ekirala mu Luzungu kye tuyita imperatives. Imperatives kikiikirira obuvunaanyizibwa obw'abakristaayo. Nti imperatives obuvunaanyizibwa obw'abakristaayo buva mu ebyo Mukama waffe Yesu bye yatukolera ne kye twafuuka mu Kristo. Kubanga tutwale ekyokulabirako, kubanga kati ndi wamu ne Kristo Yesu, Bayibuli eraga ndekeyo embeera ziri ez'omuntu omukadde. Eyali omubbi
alekera okubba, ekyo kye tuyita imperatives. Lwaki ndi kitonde kijja kati, lwaki ngenda maaso n'okubba? Ntegeera nti ndi kitonde kijja, indicatives zindaga waliwo ebiraga kino kyendi kati mu Kristo olw'omulimo we yakola. Omulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo gwa maanyi nnyo eri obulamu bwaffe, si ku luuyi lwokka olw'okuba nga tusaanyizibwa, wabula ne ku luuyi olw'okuba nga tweyongera okukula mu kisa, okuyita mu mwoyo wa Katonda oyo akolera mu ffe. Jjukirako kye twayogedde waggulu, era ne wano njagala nyweze nga neeyambisa ebigambo ebimu ebyakozesebwa omusajja ayitibwa Sinclair Ferguson, musajja mu Scotland ono, naye ng'ate mu theologia, sigama Ferguson kooki omupiira. Ono musajja mu Scotland kaakano ng'obuweereza bwe buli mu America. Yagenda maaso n'okuba nga naye anywereza ddala ku nsonga eno gye nkoonyeko waggulu ng'agamba nti, kankozeseko Oluzungu then nteeke mu Luganda, our indicatives must be weighty enough to carry to load of our imperatives. Nti ebyo ebiraga ffe baani mu Kristo Yesu okusinziira ku mulimo Kristo gwe yatukolera birina okuba nga bizito nnyo otusobozesa okuteeka mu nkola ebyo bye tugwanira okuba nga tugoberera ffe abali mu Kristo Yesu. Bikulu byategeera nti bw'oba osomesa teweekubira nnyo nti kino kye mugwanidde okukola, kino kye mugwanidde okukola Abakristo, kino kye mugwanidde okukola, kino kye mugwanidde okukola. Ogenda fuula abantu bannamateeka babeere bateeka nnyo nga balowooza nti okuyitamu ebyo bakola osanga Katonda anaabasiima okuyita mu bino bye bakola. Ate ku luuyi lwe lumu tulina okuba nga tukitereeza nti naawe ate ow'ebyo ebitulaga ki kye twafuuka olw'omulimu Kristo gwe yakola, toyina kuba nga weekubira ku luuyi olwo lwokka. Walina okubeerawo embeera ey'okuba nga tutabaganya ensonga zino ez'emirundi ebiri. So somesa, laga ki kye twafuuka olw'omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo, ate laga obuvunaanyizibwa oba omulimo ogutulindiridde ffe kaakano abali mu Kristo Yesu. So kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti Pawulo alaga nti abantu bafuuka batya abateeka, era alaga nti abasinga bafuuka bateeka mu kuba nti baba tebategedde ensomesa ey'okweyawula oba kye tuyita sanctification oba okutambulira mu butukuvu. Ensonga lwaki olaba nti bwe yali ayogera eri Abagalatiya, abagamba mu Bagalatiya essuula 3:3, muli basiru, mwatandikira mu mwoyo, kaakano mwagala kusaanyizibwa okuyita mu mubiri. So nga weefumiitiriza ku olwo olunyiriri, kikulu gwate okuba ng'ojjukira nti ng'era omuntu omu bwe yagenda maaso n'okuba nga ayogera n'alaga nti nga tweyongere mu bulamu bwaffe obw'Ekikristaayo, kiyinzika nnyo oba kisoboka okutandika okulowooza nti obulamu bwaffe obw'Ekikristaayo tulina butambuliza ku ffe n'ebyo bye tusobola okukola era ne bye tusobola okuba nga twewangulira. Era bangi nnyo eyo abatandika nga bagamba obulamu obw'Ekikristaayo tulina butambuza nga tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo yekka, owatali kintu kirala. Naye ate bwe beeyongerayo mu maaso batandika okulowooza nti osanga naffe tulina okusanga olwo n'engeri endala, naye ng'ate eryo libeera kkubo kyamu nnyo. Bw'oba otandise ng'ogamba obukristaayo bulina tambulira ku Kristo Yesu nga gwe weesiga yekka owatali kintu kirala, ssebo n'ennyabo lyeryo ekkubo ettuufu. Tolina tuuka wakati eyo ate n'otandika okuba ng'okola ki, obaako engeri gy'osembiza ekintu ekirala. Era nsobola okugamba nti eyo ensonga eyo ye yatawaanya abayitibwa Abagalatiya batandika bulungi, naye oluvannyuma bava ku kkubo ne batandika okuba nga balowooza nti banaasaanyizibwa okuyita mu ebyo bye bakola. Eryo liba ddaala lyakatyabaga. So ensomesa ey'obutukuvu oba omuntu otambulira mu mbeera ey'okweyawula,
nsomesa nkulu nnyo naye ate ensomesa ngazi nnyo eyeetaaga okuba nga omuntu okola ki ogitegeera nti watali kubanga nga twegeneza bulungi tuyinza okumaliza nga ate tugenze maaso n'okuba nga tuleeta embeera eyinza okukosa emmeeme zaffe. Bwe tutandika ofuna endowooza egamba nti obulamu obw'okweyawula mulimo gwaffe, tujja kumaliza nga tugudde mu kye tuyita okubeera nga tuli baki bateeka. Nti okweyawula kirungi naye obulamu obw'okweyawula obw'okutambula mu butuukirivu kirungi singa ogwo omulimo ogw'okutambula mu butukuvu ogutunuuliza ggwe nti guli mu busobozi bwo mu maanyi go owatali kwesigama ku mwoyo wa Katonda akolera mu ggwe gw'okukula mu kisa kya Katonda okuyita mu mwoyo wa Katonda omaliriza ogudde mu kye tuyita works righteousness mentality okufuuka muteeka. So okuyaayaana kwaffe okw'obutukuvu newankubadde kulungi naye singa twerabira kye tuli ffe ng'abantu nti tetulina busobozi bukola ekyo kisolo siimibwa mu maaso ga Katonda okuyita mu maaso gaffe wabula okujjako kubanga twesigama ku kisa ekiri mu Kristo Yesu, kyangu nnyo okubeera nga ffe tufuuka abateeka. So tulina okubeera nga tulina okuyaayaana okw'obutukuvu naye tulina okuba nga tujjukira nti kyali kibinja kyabo abalina okuyaayaana okw'obutukuvu naye lwaki baali babikola mu bukyamu, baali obutukuvu babukola mu maanyi gaabwe. Ensonga lwaki baagaana n'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Singa tugezaako okwematiza nti obutukuvu tusobola obufuna okuyita mu maanyi gaffe oba mu busobozi bwaffe nga tunoonya okuba nga tutuukiriza eddaala ery'obutukuvu obwa Katonda, tuba tujja kuba nga tugwira ddala mu ki mu nsobi ey'amaanyi nnyo nnyini ddala. So tulina kubeera nga tujjukira ddala bulungi nti ebintu bino tulina kuba nga tubirabira mulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo n'obwegendereza obwaki obw'ekitalo. Waliwo n'abamu ng'okukkiriza baakufuula mulimo, ekyo nakyo binnyo nnyo nnyini ddala nga bo balowooza. Waliwo era abasomesa nga balaga nti no tulina kwenenya tulyoke tujje eri Kristo omulokozi. Kati ekyo nakyo kikyamu nnyo nnyini ddala. Lwaki? Kubanga enjiri eraga nti tujja eri Kristo ng'aboonoonyi era ne tumusanga okubeera nga yatusobozesa oba nga yatuwa okuba nga tukola tutya twenenya oba nga tukyuka. So tekiri mu kuba nti ffe tulisooka kwenenya ne tujja eri Kristo. Tujja eri Kristo n'atuwa obusobozi obwenenya. So singa ogamba nti wagala kikola mu maanyi go nti wenenya mu maanyi go, ogenda kuba nga otandise eddiini endala eyiyo ng'ogamba nti akatuuki gye bali n'abala gye bali naye nga naawe olina eddiini eyiyo gyewatandikiriza awo mu mpolampola. So okukkiriza mu Kristo Yesu kwe kukkiriza okw'ekisa era okwo kwe kukkiriza okutuviirako okuba nga tufuna okuwummula, okutuviirako okuba nga tuwummulira mu Kristo Yesu yekka ku lw'obulokozi bwaffe. Tewaliiwo kiki kintu kyonna kirala. Naye jjukira okukkiriza okulokola kumaliriza nga kulabikira mu bulamu obw'obutukuvu n'okuba nga tukola tutya tutambulira mu mbeera ey'okugondera Katonda. Ensomesa eya Yakobo bitambulira wamu, kiza okutaliiko bikolwa kuba kuki. So engeri yonna endala ebeera ki nkyamu. Kakati nno ate waliwo n'engeri endala efuula abantu abateeka era ng'eyo ejjira mu nsomesa abantu gye batera okuba nga bakola ku kufiirwa, nga mu kuba nti bo bagamba nti amaliriza emirimu gye, bo balowooza nti emirimu egyo omuntu abanga badde n'emirimu emirungi gye gimufuula omuki omuntu asobola okukkirizibwa mu maaso ga Katonda. Ebyo byonna biki bikyamu. Tuddeyo ku biri bye twogedde waggulu nti okukkiriza okwannamaddala, okukkiriza mu Kristo Yesu kwe kukkiriza okw'ekisa era okukkiriza okw'ekisa kulabikira mu mbeera ey'okuba nga omuntu atambulira mu bulamu obutukuvu. Kulu ebyo byakuba nga tukola tutya nga tutegeerera ddala nnyo nnyini ddala.
olina n'okuba nga okijjukira bulungi. Ekyokubiri kye twagala okuba nga tutunuulyako y'engeri obukyayi bw'etteeka lya Katonda oba obw'amateeka ga Katonda bwe busobola okuba nga bulabikira mu bulamu bw'omuntu ng'ate omuntu oyo takoze ki, tategedde nti akyawa etteeka lya Katonda. Engeri esooka y'engeri ey'okuba nga amakanisa oba abakristaayo batandika okubeera nga bateeka ku mabbali ebiragiro bya Katonda mu linnya ly'okuba nga bagamba nti ffe twasaanyizibwa dda. Abakristaayo bangi gye bali nga basobola okubeera nga bamazima mu ebyo bye balowooza, basobola okuba nga bamazima mu kusalawo kwabwe, nga bagenda mu maaso n'okulowooza nti mu kuba nti abatume baali bavumu era baayogera owatali kubanga bakubira mu mabbali nti tufuuse baddembe okuva ku kusalibwa omusango okw'amateeka, nti abatume baali bategeeza nti tufuuliddwa baddembe okuba nga tetulina kuba nakakwate konna na tteeka lya Katonda. So waliwo abaddukira mu Baluumi 8 ne batagitegeera mu bukulu bwayo obw'ensonga kikyegenda mu maaso n'okuba ng'ekola ki, ng'etegeeza nti mu kuba kati tufuuliddwa baddembe okuva mu kusalibwa omusango okw'amateeka, kaakati kiba kitegeeza nti tufuuliddwa baddembe mu kuba nti tewaliwo tteeka lyonna lye tukyalina kubeera nga tufiirako ddala. Ssebo ne nnyabo awuliriza, abalala bali ku ddaala ery'okuba nga bo beeyawulira ddala ku tteeka eryokuna ery'okuuma Ssabbiiti mu ndagaano empya kye tuyita olunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo, kale olunaku lwe tukuŋŋaanako olwa Sande, olunaku olubereberye mu wiiki. Ate olwabeera abalala ng'amateeka gonna 10 bagasuulira ddala eri, nga bagasuulira ddala eriwa, bagasuulira ddala. Ebyo byonna biragira ddala omuntu akyawa tteeka oba amateeka ga Katonda. Bw'abanga Yesu yafa ku lw'okwonoona kwaffe okw'amateeka, ate era n'abeera nga yafa otufuula ab'eddembe okuva mu maanyi ag'ekibi, lwaki nate tumaliriza nga tugamba nti tuli baddembe okwongera okuba nga twonoona etteeka lya Katonda? Ekyo nno kyakulowoozaako. Tulina okuba nga tuwanirira obulungi obw'amateeka ga Katonda. Ensonga lwaki gwena asoma Bayibuli omanyi nti Baluumi 7:12 mweri Pawulo abinnyonnyolera ddala bulungi. Engeri endala omuntu gy'afuukamu omukyayi w'amateeka ga Katonda erabikira mu ndowooza ey'okubeera nga omuntu oyo annyonnyola nnyo oba amakanisa nga gannyonnyola nnyo kye twafuuka olw'omulimu Kristo Yesu gwe yatukolera, owatali kubeera nga bannyonnyola obuvunaanyizibwa oba kye tuyita duty, ebyo ebigambibwa abakristaayo okuteeka mu nkola. Twala ekyokulabirako, Baluumi okuviira ddala ku ssuula esooka paka ku ssuula e11, omusajja awandiika alaga kikati kye twafuuka olw'omulimu gwa Kristo Yesu. Essuula 11 zonna zesigama ku ebyo ebiraga kye twafuuka olw'omulimu gwa Kristo Yesu, kye twayise indicator oba indicatives. Mu ssuula eyo12 lwatandika okubeera nga ate atulaga bwe tulina okuba nga tukola tutya, nga tutambula. So njagala okubeera nga nyweza ensonga nti tulina okuba nga tetusuula kimu ku bino, indicatives nkulu ne imperatives nkulu. Ebiraga kiki kye twafuuka olw'omulimu gwa Kristo bikulu, n'ebiraga obuvunaanyizibwa bwaffe mu kubanga kaakano tuli mu Kristo, engeri gye tulina otambulamu nabyo biki, bikulu. So byonna birina kubuulirwa wamu owatali kusuula ekimu ku byo. So njagala okumaliza nga ngamba nti enjogera ey'engeri ng'eno tulina okuba nga tugyegendereza. Yesu yasasula byonna era tolinaako ky'osigaliza kubanga okola. Enjogera eyo omuntu oba akimanyi oba takimanyi, enjogera eyo nkyamu, kubanga kikulu nnyo okuba nga otegeera nti Yesu si yakwenenyeza, Yesu si yakukkiririza. Weenenya ate era n'okkiriza. Kikulu kyategeera. Ffenna tukkiriza nti Yesu weewaawo omulimu gwonna yagukola, naye ate tuba tulina otunulya ku luuyi lwe tuyita imperatives, nti yagukola twongere okwonoona, yagukola tutambule nga bwe tusanze, yagukola ffe tufuuke ki? Enjogera entuufu yeeyo. Omulimu gwonna yagukola
ffe olwo tulyoke tufuuke ki? Kiva ntwalaze nti eyali omubbi alekeraawo okuba nti mubbi, kaakano akole n'emikono gye. Eyali kino ne kino kaakano. So ye engeri entuufu, si kugamba nti gonna omulimu oba tobuulidde enjiri n'ogimalayo obeera incomplete. So mu luzungu kya bulijjo nnyo omuntu ogamba nti Jesus paid it all. Kyonna yakikola, kituufu kyonna yakikola, ne tomazeeyo malayo. So tulina kuba nga tubikwasaganya buki bulungi ebintu ebyo wammanga, kubeera nga tetugwa muki mu nsobi. Kikulu nnyo okuba nga tutegeera si yatwenenyeza ate Yesu si yatukkiririza enjiri. Newankubadde okwenenya n'okukkiriza kirabo okuva eri Katonda. Kristo si yatambula obulamu bwaffe obw'ekikristaayo. Gwe bw'otambulira mu kwonoona, Yesu si yaba ayonoonye. Bw'otambulira mu kulimba, si yaba akoze ki? Alimbye. Newankubadde yatugabirira ekisa kyonna okutambulira mu bulamu obwaki obw'ekikristaayo, mu kuba kati twafuuka kimu naye okuyita mu kufa kwe n'okuzuukira kwe. So tulina okwewala ebintu ebitakwasaganyizidwa bulungi, kye tuyita theological imbalance. Tulina okuba nga tuzeewala, kubeera nga tuyitiriza ekimu ate kyane tukiteeka waki wansi. So ebyo bye bisinga okulabikira nnyo mu bulamu obw'abantu abasinga olunaku olwaleero. So tulina okuba nga tubikwasaganya bulungi nti abantu abakyawa etteeka lya Katonda abamu beeyongera okuba nga tebafaayo eriffe okuba nga tulwanyisa ekibi mu bulamu bwaffe, era abamu bakijja mu kyawandiikibwa ekiri mu Baluumi 5:2 ekigamba nti ekibi bwe kyeyongera ekisa kyeyongera nnyo. Kino nno kye kimu ku byawandiikibwa bye nsobola okugamba nti weewaawo bitugumiza ddala, naye tetugwande kubanga ekyawandiikibwa ekyo tukikozesa mu bukyamu. Kye tulina okuba nga tukikozesa mu bukyamu mu kubeera nga ekibi tukirengeza. Bayibuli yennyini etuwa okulabula ku kulabula n'okubeera nga tujjukizibwa titugwanidde okubeera nga ekibi tukiteeka ku kufa mu mwoyo. Abo bonna abali kati ekimu mu Kristo baweereddwa amaanyi eri ekibi. Era ekyo kitegeeza nti abo abalemererwa okusomesa abakristaayo ku nsonga ey'okubeera nga batta ekibi mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu, newankubadde nga bakyogera mu linnya ery'amaanyi ag'ekisa ekya Mukama waffe ekyatuviirako sonyiibwa, abantu ababeera balina engeri y'okukyawa etteeka lya Katonda. So buli yenna agamba nti ali united oba kati yafuulibwa wamu ne Kristo Yesu, yaweebwa amaanyi waggulu w'ekibi, era tugwanidde okusomesa nga tulaga nti kikulu nnyo okutta ekibi kuyita mu maanyi ag'omwoyo muki omutukuvu. So ebiba bitegeeza nti tetulina kubeera nga tweggulira ne zino ensomesa ezikkiriza ennyo kye tuyita eddembe ery'omukristaayo, nga bagamba nti tumanyi nti kaakano tuli baddembe mu Kristo okuva eri amateeka gonna n'ebiragiro eby'abantu, era tumanyidde ddala ebyawandiikibwa tebitugaana nsonga ya kunywa mwenge oba kulaba firimu. Naye ky'olina okuba nga weegendereza ebyawandiikibwa bye bimu. Ky'olina okuba nga weegendereza omuntu agaana etteeka lya Katonda mu nneeyisa anyumirwa nnyo kye tuyita eddembe ly'ekikristaayo. Ne Bagalatiya 5:11 paka 14 egenda mu maaso n'eraga nti tetulina kukozesa ddembe lyaffe mu bukyamu. Tetulina kukozesa ddembe lyaffe mu bukyamu nerwankubadde tufuuliddwa baddembe eri ebiragiro by'abantu. Naye ate ebyawandiikwa bitugamba okuba nga tutambulira mu bulamu obw'okwefuga. Bagalatiya 5:22 mu bulamu obw'okubeera nga tubeera bakalabalaba oba nga twegendereza mu bulamu obw'okuba nga tuli bazuukufu mu kulya era ne mu kunywa eri ekitiibwa kya Katonda. Era ojja kuwulira abantu abagamba nti
okutamirukuka si kwonoona. Ssebo kuba kuzanya na kibi. Dawudi atuuka ne ku ddaala erigamba mu Zabbuli ey'ekikumi olwokusatu nti siiganye maaso gange kulaba kintu kikyamu. Omuntu yenna atafaayo eri ekyo ky'alaba, omuntu oyo aba ali mu katego akaabo abakyawa kye tuyita etteeka lya Katonda. Era omuntu oyo alina okwegendereza nti tusobola okulaba firimu naye biki by'olaba, firimu ki? Kuba buli kyonna kye tukola Bayibuli etwagamba Kolinso ekisooka essuula y'ekkumi olwasatu mu olumu paka asatu mu ssatu, buli kyonna kye tukola tukole ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Kati ebyo by'olaba biweesa bitya Katonda? Bw'ogamba okunywa sigala agulumiza atya Katonda? Okutamirukuka kugulumiza kutya Katonda? Kutambula mu bulamu obw'okubba, ebintu ebyo byonna byafiibwako. Bw'obyogerako bamu batandika agamba eryoteeka Bayibuli ebyogera. Jjukira Abakolinso ekisooka 6:9 esooka neeraga byonna bye twali, then neryoka eraga mu lw'ekkumin'emu nti ebyo byonna twabiri naye kaakano twanaazibwa. Era Bayibuli ekulaga nti abakyatambulamu tebajasikira bwakabaka bwa Katonda. Pawulo yabyogera. Biragiro biviira ddala eri Mukama waffe Yesu Kristo kubanga Pawulo si ye yeetuma. So engeri y'okubanga tuwonya oba nga tugenda mu maaso n'okujjanjaba omuntu okuba nti muteeka n'omuntu okuba nga akyawa etteeka lya Katonda, engeri eryemu yokka. Omusaalaba ogwa Mukama waffe Yesu Kristo gwe gusobola okuba nga gugonjoola oba nga gujjanjaba omuteeka n'oyo akyawa etteeka. Mu kufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo amaanyi g'ekibi gaamalibwamu amaanyi, era tetukyanoonya kubeera nga tweteerawo obutuukirivu obwaffe newankubadde okutambulira mu bulamu obw'okumenya amateeka. Bya mirundi ebiri kubanga twetutunulya ku muteeka n'akyawa etteeka. Eri omuteeka omusaalaba ogwa Kristo Yesu gwamenyaamenya amaanyi ag'ekibi ffe okweteerawo engeri y'okuba nga twesaanyiza maaso ga Katonda okuyita mu butuukirivu bwaffe. Ku luuyi olw'oyo akyawa etteeka mu kufa okwa Kristo amaanyi g'ekibi gamenyebwa, gamalibwamu amaanyi ffe okuba nga twongera okuba nga tutambulira mu mbeera ey'okumenya amateeka. Bwe tulaba okufa kwa Kristo, bwe tulaba Kristo nga akomereddwa era n'agolokosebwa mu bafu lwaffe, tufumitibwa mu mutima olw'ebintu bino ebibiri, olw'okuba nga tulina okulekayo kubanga tweteera obutuukirivu obwaffe oba okumenya amateeka. Bwe tuteeka amaaso gaffe ku Yesu, twejjako amaaso mu kubanga twagala okweteera obutuukirivu obwaffe kuyita mirimu. Ate era bwe tuteeka amaaso gaffe ku Yesu, tujja amaaso ku nsi n'amasanyu ag'ensi ge twatambulirangamu edda oba ge twanyumirwa. So mu bufunze omulimo gwa Kristo Yesu gutulaga obutukuvu era n'ekisa kya Katonda nti mu kufa okwa Kristo twafuna okusaanyizibwa ate ne tufuna n'okufuulibwa abatukuvu, bitambulira wamu. So ensonga lwaki twatandise nga tulaga nti omuntu okuba nga muteeka kibi ate n'omuntu okuba nga akyawa amateeka ga Katonda, ekyo era nakyo kibi. So omusaalaba gwa Kristo gugendera ddala mu maaso n'otuwonya n'otujjanjaba mu kuba nti tubeera bateeka oba nga tukyawa etteeka lya Katonda. Era ekyawandiikibwa ekikulu kyenjagala okuba nga mbalekera kikyawandiikibwa ekiri mu Bagalatiya essuula eyaki ey'okubiri olunyiriro lwa 2 paka 21. Nga sinnalusoma kikulu otegeera nti bwe tugezaako okuba nga twagala otambulira bulamu obw'ekikristaayo kuyita mu busobozi bwaffe, mutawana gwa maanyi nnyo era kivaamu obulumi bwa maanyi nnyo nyini ddala, kubanga kituviiramu okubeera nga tetukuuma mateeka ga Katonda n'okubeera nga tukola tutya, tutambulira mu mbeera eyaki ey'okwonoona. Naye bwe tutuuka ku ddaala eritegeera amazima n'obulimba obulabikira mu ebyo ebintu eby'emirundi ebiri bye tulabye by'okubanga omuntu akyawa etteeka, era kituyambira ddala okuba nga tukula mu kwagala kwaffe okw'enjiri n'oyo eyafa otununula okuva mu ebyo eby'emirundi ebiri
okubanga tuli bateeka n'okukyawa etteeka, era tutegeerera ddala nti tewali kintu kyonna kisobola kubanga kivumula okubeera ng'omuntu muteeka, okubeera ng'omuntu akyawa etteeka, wabula ekisa kya Katonda kisobola okubanga nga kivumula ensobi ezo ez'emirundi ebiri mu ngeri entuufu. Era buli tweyongera okubanga twekumira mu nsomesa eya Kristo, tujja kwongera ddala okuyiga engeri ekisa kya Katonda gye kibikka ku ebyo ebibi byaffe byonna, ne tuweebwa obutuukirivu obutalina kakwate ku kukola kwaffe n'okubeera nga ekibi tekitulinaako maanyi. So tujja genda maaso n'okubanga tuyaayaanira obutukuvu, kuyita mu kukkiriza n'okwagala, kuyita mu kukkiriza n'okwagala. Pawulo kyava olaba yagenda maaso n'ayogera mu Magalatiya 2:2 paka 2:1 n'agamba nti nze nkomereddwa wamu ne Kristo, era si nze omulamu naye Kristo ye mulamu mu nze, era n'obulamu kaakano bwe nina mu mubiri ndi mulamu olw'okukkiriza mu Mwana wa Katonda oyo eyanjagala ne yeewaayo ku lwange, olw'abirimu. Era sidibya kisa kya Katonda, kubanga singa obutuukirivu bwali bwakujja okuyita mu mateeka, Kristo aba yafiira bwereere. So mikwano, ebintu bino biki bikulu nnyo nnyini ddala. Saba Katonda nga bw'ali ow'ekisa atuyambe tusobole okulaba obubbi buno obw'emirundi ebiri twadde twogerako, kubanga tetubuganya kubanga buba n'ekifo mu bulamu bwaffe, kubanga bubba ekitiibwa ekya Mukama waffe mu bulamu bwaffe. So si ffe abaayagala Mukama waffe, wabula ye yatwagala. Tumwagala kubanga yasooka otwagala. So tulina okubanga nga tuleka amakubo ago ag'okulooza nti tusobola okwesanyiza. So Mukama nga bw'ali ow'ekisa, nsaba ekisa kye kyongere okubeera nga kibeera naawe mu bulamu bwo. Amiina.